Ariko SB4 MEDIA tugusa ensonga yabavuddeko ko twakolagako ku mboozi ya muganda waffe Rashid nga tukolaga emboozi eno twagamba nti tosayira muntu musango wabula Mukama yalina okumusayira omusango. Lunaku lwaliro tuzze tukomyewo eno ekasokoso okubeera nga ate tumulambulako wamu n'okumuwa obubaka obulutumiddwa abo abakwatibwako oba abo abasobola okusobola konna balina ne babeera nga bagamba SB4 muganda waffe oyo tumukwasaganyizako mu mbeera bweti. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Katusooke twebaze omukyala Ashalavu ng'oyo ye manager waffe. Yasawo n'atugamba nti SB4 MEDIA yonna gye munaagenda transport ali ku bbiiru yange. Era ne mu mbeera yonna atubeereddewo nnyo Ashalavu from London. Tusanyuse nnyo ate tweyanziza nnyo byonna by'otukoledde. Ne twebazaako mami waffe lwakuba ye yagaanye okubeera nga tumwogerako mu kamera. Yagambye omukono gwa byo kugaba ogwa kkono tugenda kutegeera. Tweyanziza nnyo naawe mami waffe wagambye nti tukwasaganyize wamu. Tugze okubeera nga tuddamu okubeera nga tulambulako muganda waffe ono Rashid. Emboozi atagiraba katuba kutwaleko katini nnyo mulabe ku mboozi ya Rashid then tukomewo. Kati maama yali tannaba kufa. N'aŋŋamba nti nenga nkulaba oli munafunafu nnyo ale n'okulya toyagala ate ogenda emmanju osesema busesemi. Lwaki togenda ne bakukeberako ku siriimu? Nze ndi muntu mukulu okusinza bwe nkulaba mwana wange. Wandibanga olina ki? Siriimu. Olwo maama nga wali ewaka puleesha ne sukaali bimusumbuwa nga tannaba kufa nga ŋŋenda. Awo mukulu wange ali awo bwa wano Kasokoso bamuyita Jamiru. Ali waggulu awo nga antwala obutabika nga bajjako omusaayi nga bagukebera nga bampa results ng'omusaayi mulwadde nabujja ku bantu kutambula ennyo oluvannyuma lw'okutabaala ennyo abakazi. Okutabala kitegeeza ki? Bangi be neebakako mu process y'okuvuga tipa omwo. Nayagaliramu abakazi bangi. Ng'okwana oli ale n'ogenda ne weebaka naye. Waliwo omuvubuka ali eyo ng'alagajanira obulamu bwe. Abavubuka kye nnyinza okubagamba ekisinza okutwala abantu abasinga ezzira kumwa omuntaana kugaana kumira ddagala. Naye bw'omira eddagala omalawo emyaka ng'olya n'omira eddagala obeerawo. Wano w'osula nesirako bulanketi weebikka ki? Ajanise. Eddagala omira otya? Mira empeke buli lunaku. Muno temuli yadde akasigiri ku kintu tofumba. Niringa laba hoteri. Tosaba omuntu aliyo musabe ku buyambi kuba n'okusulasula bubi. Bwe kiri alina kyasobodde yenna okunnyamba mbeera sente eza renti n'ebyokusulako asobola okunnyamba annyambeko. Okay, aliko SB4 MEDIA. Actually sooka obuuze ku bantu abakulaba. Abawuliza abalungi abaagalwa n'abandabako olunaku lwaleero. Nsanyuse nnyo okulaba abasawo abandabiridde okumala ebbanga. Musawo obulamu bw'obuli butya? Obulamu musawo mu bukanise era bugenda buddawo era neebaza obuyambi bwammwe n'okunziruukirira.
Okay. Jabuvuddeko twajja ne tukulambulako n'otunyumiza ku mboozi. Emboozi yakwata ku bantu bangi n'esomesa abantu bangi. Naye ffe enkola yaffe tujja ne tukukyayirako mikwano gyaffe abali eyo ne twekwatakwata ne tukomawo ate mu bujjuvu. Tubadde tuzze kukuleetako ku bintu. Era bino ebintu by'olaba bye tuzze nabyo bintu byo. Neeyazza mukama wange neeyanzegedde ddala era ndi musanyufu kamala. Rashid, bino ebintu byonna by'olaba bintu byo. Mpulira musawo. Bivudde mikwano gyaffe abali eyo. Waliwo omukyala Asharavu from London. Asharavu ye manager waffe aba SB4 MEDIA. Akutumidde nnyo n'agamba nti weebale ku sharinga mboozi yamukwatako nnyo. Mbu kuba abavubuka abasinga kiba kizibu nnyo okuva n'atubuulira emboozi gye batubuulira. Tebaagala kwogera mazima nga kikiriwo. Kaakati mukama wange nze nsiimye nnyo era nsanyukidde ddala era mwebale kujjumbira n'obutanneerabira. Nsiimye nnyo. Yadde obulamu bugenda budda tebunnadda bulungi naye nga bujja kudda. Nga weemuli bwambeesiga ate mundaze obujjumbize. Naye abantu mbakubiriza ekintu kimu, abantu beekebeze. Era bwe bakuwa eggulire nti oli mulwadde miraki eddagala, tewali kyakola kirala. Bwe bubaka obwange mukama wange. Leero wamize? Namize. Nze namize jjo ku ssaawa 2:00. Nziramu leero ku 2:00 ez'ekiro. Mmira eddagala. Okay. SB4 MEDIA katuyinge tusooke tutereeza obuliri. Tuwetedde omufaliso mpya, bedi cover mpya, amasooka mapya. Okirinako obuzibu oba tuyongere mu maaso? Musawo nja kutereeza. Ojja kutereeza. Wano w'osula. Nesirako bulanketi weebikka ki? Omukulu we wana wantu wasula gye buvuddeko era twakulaga wasula naye tugenza okudda ekitanda kino. Ganda wange ekitanda kino kiyinza Rashid, ekitanda kino tekikuba ekigwo. Kati nze mbadde nteesa. Muri ekiku. Kati mbadde nteesa omufazi guno gwale wansi ofuneyo obessuuka gibadde okozesa oteeke wansi kuno omufazi okuteeke wansi bibifulume. Olaba otya? Kati kwanjulire guno mufaliso. Bedi cover. Mulimu amasuuka ne pillowcase. Eno suuka. Tukuletedde ku byokulya. Ono sabbuuni. Mulimu ne sukaali. Eno zo ngoye zo. Kuna muceere. Omuceere kisinza okutwala abantu abasinga ezzira kumwa omuntaana kugaana kumira ddagala. Naye bw'omira eddagala omalawo emyaka ng'olya n'omira eddagala obeerawo. Kano kawunga. Nawe musawo waffe enseko. Mukama Katonda. Kawunga. Kati watugamba ennyumba eno kisosola ssente mmeka? 6,000. Bakubanjayo. Bakubanjayo omwezi gumu. Kati watusasulako omwezi gumu. Myezi ena ziba ssente mmeka?
otusasula gwe bagubanja netukusasulayo emyezi emirala 3 ziba sente mmeka n'ekitanda kyo nkiraliikidde nyinza okugwayo tojja kugwa musawo emitwalo 24 naye nozituusayo walandi road zituusa obafu ne gwenziwa kusasulire naye ekitanda kino nange njagalawo okusula nokale kikakatako era okuzirya oba okugoba mu nnyumba omukulu aba mukulu nyo emitwalo 2 mwebale nnyo kama katonda bane musawo oganye okumbuulira eddwaliro kuno kubulako kuno kusagalako omutwalo musawo ogwo omutwalo ogwo omutwalo guna kufunako essigiri kuba tolina ssigiri essigiri ofumbe otandika okwefumbira ofumbe ng'omuceere kati zino zigenda kukuyambako kugula manda butto musawo zino zo ngenda zigulamu used phone nange nja kwogerako nawe wali kirala nze mpeddemu ngenda gigula wali kati ate olwolya eki edo nateeka imere ompadde anti ogenda kufumbisa ki esigiri nina we baneighbor banampa ninja I want a phone I have to talk to you you a serious man respected thank you very much okay tweyanziza nnyo gwe wenna yasindika oba 5 oba omuntu ennaku zino oba bubadde bungi nnyo naye mu mbeera yonna tutetenkanyiza ne tubeera nga tusobodde okubeera nga Rashid muganda waffe tumukwasaganyizzaako kye tusobodde katusubire nti tunaaba nga tweyongedde banga embeera etereddemu tujja kudda tumukyalire Rashid ffe emboozi zetukola zibeera mu mikono myerufu gwe eyaleetaze okukyalirako Rashid itakusimira ku screen yo so kujja nomukyalirako nemushayaringamuko emboozi naye nakunyumizaako nawe nomunyumizaako kwegamba embeera nebeera nga etambula naye gwe nawe alina obuzibu nga obwa Rashid tekigana tukubirako okusimira fere ku screen yo oba oli awo tusobola okugezaako kye tusobodde tetulina nnyo wabula tugezaako kye tusobodde tweyanziza nnyo timu SB4 MEDIA gwatanda kubeera nga osubscribinga tweyanziza subscribinga mukama katonda mama Rashid wasanya kubeera bwoto awosanyuse nnyo wakomadde okusanyuka nadde ndudde abo bwe batandika okunsanyusa abo naye agaanye okwogera eddwaliro lye bwe bansanyusa abo banzijja wala omukyalo oyo oli ebbeesi naye oyo simanyi linnya lye be banyamba nnyo era nange be bankubira banyamba nnyo naye agaanye okwogera naye wakomadde okusanyuka mbadde ndudde naye z'amayibo ondese era mukama katonda abuyinza naye mbadde nkusaba ekitanda kino mpulira musawo ogenda kwalawo wansi oba essuuka gye badde osulako olongoseeko na wano byonna ngenda bikola olongoseeko oyaleko siina kyempakana foza tetugenze amiina weebaze ku bantu bannange abawuliriza abalungi n'abandabako yenze omukuula Sidi Mayanja omulwadde wammwe abantu abangi era n'abayambi bange nsiimye nnyo era nsanyuse nnyo mwebale kundabako n'okumpuliza nsiimye nnyo nsiimidde ddala byonna ebindeeteddwa bakama bange nsiimidde ddala nsiimye bwongerwa Rashid sente ziwera ndi road amiina sasula omwezi gwe bakubanja osasula n'emyezi emirala 3 mu maaso wozirya mbandidde tulo twange oba olidde tulo sijja kgenda mu mwala mmirireyo mpeke olazimirira wano waliwo abakola batusuubiza naye munnaye fe otusuubiza tweyanze omaze kutuukiriza ekitanda kino kyo kigenda wetwogerera kyo kigenda kugwa naye gweoyinza okubeera onoga nti nze neeme kumugirayo ekitanda ebitanda bino tulabiseera nnyo mitwalo nga 15
ekitanda osobola okufuna ekitanda. So twekwate tulabe nga tusobola okugira Rashid ekitanda. Na bwomu nokutereza tusobola okufuna naka carpet wano. Kagamba ennyumba nebeera nga yabuvunaanyizibwa. Omukyala w'anaatuukira musawo ng'ennyumba yabuvunaanyizibwa. Wabula onjagaliza omukyala. Kwagaliza omukyala. Let me get your phone. I have to keep on disturbing you. Wanaofuna essimu. Nino jifuna. Okay, omala hoza ku kamera nga bulijjo nze muzukulu akabajja Omugeye Sebunya. Subscribe, like, sharing. Bera bulungi, weraba.